byenzimba byange junyakwe naye mulabe yeyambisa kwe kale owewala yasuuta naye wange wannakuya kale ebisoga kwangulika lyangobi mwaluwa bampita lyobiri ebale bankubira akajoji naye wange gwakuba endipo Nalumansi tonkabira. Artists are fighting for copyright. Can you be a man? Ebintu byakuta omungi kiyamba n'okuwala ebintu ebirisokowula ennyo kiyamba naye kikuyamba olwedde ng'eddoboozi lye walitereeza ng'oli fine tekijja kuyamba kukola magic nti kyobadde tolina kifune. Okuddamu oluyimba lw'omuyimbi tekitegeeza nti oba olubbye naye ate bwe nalukoze nabadde nga amusaba anti Katonda mulungi nti yakkiriza. Omanyi buli kimu kyabalamu nze inottaka kimu kwosiga nabala amatooke ndikona amayuli byemusiribwa fenere emboga nze mama yamumana tonakola kati buli kimu kyabala yankuza natukokomulisa nga buli tesako kimumirima ina bingi byotanalaba era bingi byekwesembeyo zekabatendeka najjula akafeke. Exclusive with Rondinias on Facts Media Uganda. Subscribe. Abachali banga bali ku Facts Media Uganda bebaza nnyo okusubscribinga n'okufollowinga mwebale tubeererawo mwebale kusharinga waka my guys from Saudi Arabia, Dubai, Qatar, South Sudan, waliwo bachali banga ab'omu Canada. Thank you so much you guys. Ronginius omusajja yazzeemu oluyimba lwa Nalumansi tonkabira omukulu principal. Obuyinja ayina bungi ebitibwa ayina bungi naye tusazeewo omuvubuka ono tumunoonyeeko atutangazeemu na lwaki yasazeewo okuddamu luno oluyimba yasinzidde ku ki yafunye authority okuva omukulu. So ni naye agenda kubanga atweyanjulira tutandikirawo omukulu. Tukwaniriza nsanyusa basanga saba obulamu bulungi nsanyusa nnyo okubalabako. Esanyu lingi. I'm sure on your side you're so happy. Yeah, I'm really happy and I'm so glad. About something you cooked. No, not cooking. About something I kinda cooked. Okay. Soko tukubemu ko abantu banzogamba omusajja gwe tuna esitusi mutuufu lwa Nalumansi lwa ddala lwa Babiyo. Okay. Bobi. Waliwo ekinenyamisa n'omutwe ne gumubbaobba lwaki omuntu gw'olina omuzannyisa omugalabanja Nalumansi tonkabira Nalumansi tonyigira sasabye bwenyigire Nalumansi what's wrong with you Nalumansi don't cry for me Ako kachikokoze Kajita saxophone. Wow, it's a good work. Kino chikutwalya banga kyo producing wako mulungi kwati. No, it doesn't take a lot of time as long as you have passion and the dream, maybe. Kino kiri mugwe. Kiri munze. This is your talent, this is your dream. Yeah, nakulira music, so this is me. Let me ask just a simple question. Oyina music owongo omuntu? Yes, nina music wange ng'omuntu era ngenda kuba releasinga album gye bayita mpola mpola. Ngenda teekayo oluyimba lwe bayita mpola mpola, but bwe naba nkoze conference nja kuba mbalaga mpola mpola album kuliko ennyimba mmeka, nnyimba ki
tukyuse ku music wa Uganda atandika okubanga ali very clean. Wamulabye nga music wa Uganda ali mu buzibu ki? Talimu buzibu buli awo naye buli omu yeetaaga okufuna omuntu amukwatako okumanya. Yes. You know, ogambye nti olina okumakinga sure nti music wa Uganda omukyusa aveemu obukyafu omumaking clean. Yes. Music music aliko no music aliko mulungi nnyo and mostly kyentegeeza mu kubeera clean tufune legacy outside Uganda. Tubeere nga at least tubeera recognized okusingako ku ngeri gye tuli recognized at a moment. Tuve mu kino nti music atambudde wano ewaffe asigadde wano bw'asala abatalina. You understand? Let's go back to Nalumansi song. Why Nalumansi? Kuba ankuzaayo katono nti abantu bwe bakugoberedde ku G VOCALS obadde ozoddamu ennyimba z'abayimbi until today wazeemu olwa Nalumansi esineekuma olwa Bobi Wine esineekutegeera. Talk of abayimbi bano badde ozza ennyimba zaabwe ng'oziddamu obadde ofuna Yeah, that's what I'm trying to mean. For example, kyengambe okukyusa our music and our mindsets. Okuddamu oluyimba lw'omuyimbi tekitegeeza nti oba olubbye. For example, doing a cover of a song. Oba tolubbye oba ogezezaako okwolesa creativity gy'olina ng'omuntu mu style endala okitegeera. For example, bw'olaba Whitney Houston teyavaayo nga ye nti na luyimba lwe. For example, I'll Always Love You. It is not her song. Luyimba lwa Dolly Parton. Dolly Parton yalimba mu country form, ye n'alukola in her own cover. Era kyekyamutonda n'agattako ne album y'ennyimba endala nga lw'olukulembedde. What is the experience? The experience is Yes. It is not a very long experience because I started doing covers mu lockdown. Yes. Okay. Ozze kulwa Nalumansi oluzzeemu ensi ekutegedde. Omukulu Kibanda Bobi Wine president wamutuukiridde n'omusaba. Saamutuukiridde kumusaba naye ate bwe nalukoze nabadde nga amusaba and Katonda mulungi nti yakkiriza era na-acceptinga. Not each and every artist nti appreciating a young talent. Okay. Yes. If Ugandan artists are fighting for copyright, can you be among? Yes, very much. Oddamu ennyimba z'abasajja. Okuddamu kyekiri kyengamye nti tukyuse mindset. Copyright does not mean covers don't exist. A cover, a song cover, kiringa gamba, okay, singa nkola oluyimba lwange. Nensanga nga ababandi baluyimba somewhere. Ngenda basiba. Yes, covering a song is advertising a song. Bagamba batakimanyi. Yes, or covering oluyimba, because I'm not the only person who does covers. Or covering oluyimba, oba nga amaketinga oluyimba olwo. Ng'olaga nti omuntu yaluyimba yaluwandika bulungi yaluyimba bulungi ekisinga obukulu kuteeka mu disclaimers n'okupayinga gondi gratitude to the person who sang the song and the person who composed it. Who inspires you? Very many singers, not one. Nga n'omwabo Bobi mwali? Yes, mwali. Okay, so otumenyere mu bibalo omukulu. Nina Juliana Kanyomozi nga ntunuulira music we how organized she is n'okuba nti yagezaako okusala beyond Uganda n'okuba nti fulumya vocal ability eyo nti ne bw'omusanga live asigalayo muntu y'omu. Then otunya His Excellency Bobi Wine ekintu kyekimu bw'awulikika mu studio bw'awulikika live n'ogattamu creativity. It is not so easy to talk to someone's heart. Tuliwa eno tuliwa kati sofa wano tuli Uganda wano mu kitundu tuli Magere si yes. We wame wa president. Yes. Oba yakuyisizaamu akasimu nga mulina ba neighbor nedda sebo nagamba yisaamu ekintu nedda sebo waliwo mu meeting nedda sin meeting ngako sebo sinzira wano omusaba mu meeting munaani. Your Excellency Bobi Wine nsaba kukumitingako. Maybe we have a little jazz and do some music together. Omu meetings right now mugambo ki osobola okusokerako mugamba nga someone eyakajoining endongo someone akyagoba ekirooto kuba oli yabimalayo. Nsooka kumwebaza omutima omulungi n'okwagaliza kwalina eri abavubuka abato. Ebiseera ebisinga abavubuka abantu abasembayo okwolezebwako abantu abamu naddala abali financially stable n'abalina amannya, but at least olaba nga he's trying so much he can okubanga ayimiriramu n'abavubuka abato. Nalumansi wakigwe oluyimba walutegedde otya?
Nalumansi nalutegedde nga luyimba lulungi ddala. No, I just mean the message. Yeah, the message. Kuba ekyakubisa abantu omutwe nakati. People say it is a love song. Others say it is a political song. Like Rugwawa. No, everyone is entitled to their own thinking. However, it's a love song abolulira, and it's a general song. Lugwa wantu wanji tosagamba nti political, tosagamba nti lwa love. For example, singa oyina omukyala ewaka n'amanya nti oyenda naye nga takukwatidde mu bwenzi, bwakusanga n'essimu nga oli bwoti, indirectly ajafuna message nyingi ez'enjawulo mu mutwe gwe, oba kati ayogera na mukazi we, oba ayina gwagamba bwati ne bwati. You understand my point? So buli muntu whatever comes out mu ngeri yakyo, buli omu akifuna mu ngeri ki gy'ayagala. So oluyimba ng'olwo, I don't think it is a bad song. It is a good song because buli muntu yenna ayina nalumansi. Buli muntu asobe nalumansi. Buli muntu asofuna nalumansi. Gayo yali too much philosophical nnyo. Abantu bangi bagambye nti nalina gye nayitiddeeyo ne bagamba nti oluyimba luyinza okuba lwadde lugenda ewa Grammy nomini. Nga bamuga munnange totukaabira in case bwogwa mu nsasagge yonna. So mukubeera nga mu messaging eyo gwe tolinaamu okutyanga omubukirazeemu oluyimba luno nga ne message ekyakubisa abantu omutwe. Bajje ekyo by the way gwakimbulidde mbadde sikimanyi, naye nze sirina kutya lwa nsonga I sang a very good song, fully composed and well composed by Bobi Wine. I believe it's a love song. Singa yabadde agamba musajja maybe yandibadde akozesa serumansi. But so yes, yandibadde serumansi. So abagamba nalumansi, maybe it's a love song. Maybe, I don't know. Okay, now tuzeeyoko mu mbeerayo bino byokola wano wo survivingira. Yes, I'm a performing artist. Okay. Nyimba ku mikolo egy'enjawulo nga nkuba ennanga eno yokka ngeringa bolaba nti full band ebeera munanga. However, omuntu aba yetaaze band yange still nayo weeri nsobola okujja ne band client aba yagadde. This is how I survive. Mbaga, birthday parties, nfuluma mu Uganda, performances like that. Kankulopeera abantu abamu abatakumanyi. Wabeerako mu mawulire for some time. What happened? I was a TV presenter at ABS TV, that is, and I kind of paused oluvannyuma lw'omugenzi Pasaiga okuvaawo. Yes. Embeera neetabuka n'olanga wano twakyali kawogo. Sikiyita kawogo as such, but okwetereeza n'okwetereeza to become more professional. So olaba nti bwe nvuddeyo at least maybe you see there is a difference from oli no wakakate. Njagala nnyo ebintu ebiri perfect. I love some organized music, yes. You like politics? I'm not a political person, not at all. Werabawo emyaka ebiri kupakati kuba you have said like oyaga tandika tandonge your personal music. I'm going to be a very, very big artist, not only in Uganda but worldwide. Yes, and I'm going to hand of very many young youth out there okuba kwatako at least nemekusituka nzeka naye nsituke n'abantu abalala because sinze nzeka ine ekitone, sinze nzeka akola cover, sinze nzeka ayimba bangi nga tebafunye mukisa. For example nga nze gwe nfunye ogamba nti mpiseewo kati bwe mba nfunye akakisa kano I can use it nenyambako n'abantu abalala. Abasajja ennaku zino bagamba nti basimba nnyo bubblegum music. Era mu mbeera ng'eyo nti ennyimba zaffe zikuba 1 week oluyimba ne luvaako. What could you say about this? Era how are you going to come and change this line? No. Kuba abantu bakulabye, I've seen comments. Music asigala music. Nga bw'olaba nti emmere wabaawo emmere gy'ogamba nti eno yo nsobola ogirya omwaka mulamba naye eno nsobola ogiryako olunaku lumu. Kati kibeera ku choice ya muntu. Bw'osalawo ofulumya luyimba nga oyagala lukoleko bbanga ttono kibeera gy'oli. Bw'oyagadde okola oluyimba nga lusobola omalawo ebbanga kibeera gy'oli. It goes back to someone's vision. Kuba tetulina vision y'emu. I've seen different artists kati nga gwe kuba this is the art nga bali ku mikolo egy'enjawulo nga bayimba bamayiminga ennyimba z'abalala. Gamba nti you create your own content ngate it become a tag of war. Bambi babeera beetaaga kubakwata ku mukono na kubagayidinga.
baba tebalina muntu abakwata ku mukono. Chovola bangambe nti I will use this opportunity at least to stand with those who are ready to stand with me. I'm going to open up a foundation apparently mu mwezi nga gumu ba mwezi gumu kitundu. Still I'll be letting you know nga nyambako abo bokka abalina ebitone ng'oli ali ready ogamba nti ekitone kyange njagala nkiyimuse kituuke ku level bweti. That is what I'm looking. Okwatiddwa kwa nekutteko nganze. Yes sir. How are you standing financially? Yana kuli mabega blood. Nze ne Katonda wange. Wawulira otya nga Bobi akupostinze and that it is like now 3 days back nga postinze ebyaddala nga asosowaziza amaloboozi go ku mutimbagano gw'omukulu. Nawulira bulungi nnyo and kyanewunyisa naye sikisuubira because I thought it is just going to be like a simple cover. Naye to my surprise it came out with such brilliant applause. So nawulira bulungi nnyo. Omwana ali yatandika endongo testimony ki gy'osobola omuwa ng'ali mu mbeera y'okugamba oba mbiveemu oba mbeerezeemu? Nange kennyini natuukako ekiseera ne mpulira nga ntendewaliddwa but natuuka nenzijukira ekintu kimu nti ekitone tekifunika nga bw'ofuna ssente nti kikugwako bugwe kijja kyezimba. So bw'olemerako you get what you want. Bw'okivaamu era ofuna ekyo kyoyagadde nti oyagadde kivaamu kyeweesabira kyofuna. That is what I can tell an artist out there. Kyoyagala kyozimba mutwe gwo kyogenda ofuna. Bw'obanga gwolowooza nti ojja kuba ofuna mirimu gya mitwalo 10 gy'ojja ofuna. Bw'obanga olowooza nti ojja kufuna mirimu gya miliyoni 2 gy'ojja ofuna. So it goes back to someone's mindset. Okay, kayimba kyakala ke wakuba nekakola nga tumaliriza era nonako nga nekakukolera nolaba nekakuwa that energy ogamba nti let me continue. Okay, I did Rema's song balita akafeche. Oganda okunkubira mwa? No, ngenda kukubira kalala but akafeche je liri ku YouTube. Nalo nabo yagadde nso dukubirako. Okay. Yes, so nkubire maka akafeche ako. Akafeche. How does it take to set it? No, it's okay. Omanyi buli kimu kyabalamu nze inottaka kimu kwosiga nabala amatooke ndikona amayuni ndimusiribwa ffenere emboga nze mama yamuma n'omutonakola kati buli kimu kyabala yankuza natuuka okumulisa nga buli kyessaako kiri mu mirima. Era bingi by'otannalaba era bingi byekwesembeyo nze nkaba tenneka najjula akafeche. Wow. Muganda wange kambuuze ekibuuzo ekisemba. Nawulira nti abana bayimba abakola amaloboozi bakeera ku makya nadda ku nsozi. Ekirala abali amenvu gukozesa ki? No, kisinzira n'omuyimbi ki because buli muntu alina vocal range eyiye. Kati kisinzira ku ddoboozi we lituula bwe liri ye exercise gy'okola. Mulimu abantu abamu nga their voices are natural nga you do kind of little things to clean it up. Kyemanyi okwewala ebintu bya butto omungi kiyamba n'okwewala ebintu ebiri so cold ennyo kiyamba. Naye kikuyamba olwedde ng'eddoboozi lyo walitereeza ng'oli fine. Tekijja kuyamba kukola magic nti kyobadde tolina okifune. You understand? But kikuyambako ng'already it goes back even to passion. Nawe kenyini olina okuba ne passion y'ekintu. Okay. Obugambo obusemba era abakulaba katumaliriza. Yes, obugambo obusemba neeyanziza nnyo okunsiima nzaani okuba nti mumpuliriza sinze muyimbi asingayo mu nsi. Yes, naye okubanga mumpadde obudde ne bwagala music wange era mbadde mbasaba mwagale ne album yange eyange etali cover gye ngenda okubanga releasinga mpola album.